Yes, watu wakaona balungi abagalwa. Holiki Media tubalamusiza kumwena mukama waffe Yesu Kristo. Leo tugenze ku episode yaffe eye 13. Episode ya 13 eno muto gugambye nti malayika Gabriel akakasa obwa Katonda bwa Isa era nga Isa n'abakubira nga azalibwa. Malayika Gabriel akatiriza era akakasiza ddala obwa Katonda bwa Yesu yadde nga Yesu yayita n'abakubira nga azalibwa. Kale katulabe Bible egamba etya ate yo Quran yogedde ki? Mujukire tukyali ku mutogafu omukulu ogamba nti Isa ibn Maryam, Yesu mutabani wa Maryam. Ddala kiki Quran kyeyogera ku Isa? Ate yo Bible emogerako ki? Ddala Quran ejayo bwa Katonda bwe ate yo Bible egamba etya? Otunamalirako nno guno omwezi oba oliawo nga wetukidde ddala wala ku seri yaffe eno Sente ku Mavini Genesis kubuuzaako ne munnange Bukenya Daniel Lubega mu programu eno ya Holiki Media emanyiddwa nga Isa ibn Maryam. Katusabe kaona mulungi omwagalwa bera munaffe tulunganye mu kigambo kyo kubanga ge mazima otutukuze mu kyo kuba Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Kale tugasooka tusombe ku Qur'an ate tumatulayo ku Bible. Dala malayika Gabriel ono messenger wa Katonda akakasatya ekigambo kya Isa Kristo. Era Yesu ono dala Qur'an emulaganga Katonda ate yo Bible eyogera etya ku ye ng'okuzalibwa kwe tekunaba kubaawo. Jangu nange mu Qur'an ekitiibwa mu sura Maryam. Sura Maryam ye sura yo 19 aya yo 19. Waneno Qur'an gyensoma egamba bweti egamba malayika yoli Gabriel gotwogerako kakano n'amugamba nti mazima nze sijjidde kirala wabula ndi mubaka okuva ewa Mukamawo. Nzeze nkugabire omwana omulenzi omutukuvu. Iyo Qur'an y'oluzungu emuyita faultless son. Mujjukire abaana b'abantu ffenna tulina faults zaffe, tulina ensobi zaffe, tulina ebibi byaffe, tulina bye tukola ebitasaana, tulina bye twali tukozeeko. Naye malayika Gabriel bw'abeera ng'agenda eri Maryam amugamba omwana gwagenda okuba nga amugabira ne Yusufu ali faultless, talina kibi kyonna, omwana mutukuvu. Bweto surati Maryam 19:19 wegamba. Simanyi obanga waliyo nabbi omulala eyatumibwa okubeera nga ajja nga katize n'ensonga nga malayika Gabriel yamukakasiza ddala nti omwana gwagenda okuleeta, omwana gwagenda okuzaala ali faultless, taliiko kibi kyonna, mwana mutukuvu. Omuntu omutukuvu yekka ali omu ye Katonda. Isa ye Katonda. Yesu emulaganga Katonda kuba yekka yatuukiridde ataliko kibi kyonna. Tewali mulongoofu yenna okuleko yekka ali waggulu. Ono ye Isa ye Yesu eyazaalibwa Maryam eyajja mu kifaananyi ekyowa Katonda nga teyalinaako bubi bwonna yadde obulemu bwonna yadde ekibi kyonna yadde ne mukama wake tekyalabikiramu. Kati katuyongerera mu surati Maryam yennyini era sura eyo 19 aya ya 20 iyo egamba bweti egamba n'agamba nti ngeri ki bwe naafuna omwana omulenzi nga tankwatako, sinalabanga na musajja yenna era nga sibangako malaaya. Abuuza Maryam abuuza engeri gyandafunamu omwana ono tegattangako na musajja, tannaba kubanga tabangako na malaaya, omwana ono anaamufuna atya? Okay. Kale malayika Gabriel agenda maaso amukakasa ensonga eno. Jangu nange era mu surati Maryam ye 19 aya ya 21 yo egamba bweti egambye malayika n'angamba nti bwe kityo mukama wo bw'akugambye nti kyo kunze kyangu ku Katonda kyangu. Mujjukire Katonda ne yalinga akola omuntu kabeere Adamu, enkola ye ey'omuntu ku ye kyali kyangu nnyo kubanga yakwata n'angalo ze n'avumba. Tiyamala kwegatta na mukazi okubeera nga akola Adamu ne Eva, nedda tiyamala, wabula Katonda ebye yabikola mu nkola eyiye ennyangu. Malayika n'aŋŋamba nti bwe kityo mukama wo bw'akugambye nti kyo kunze kyangu era kyakutuukirira, tulyoke tumufuule akabonero eri abantu akalaga obuyinza bwaffe era nga kusaasira okuva gye tuli. Kyali kigambo ekyaggwa edda okugera. Ekigambo kino kyali kyaggwa dda okugera. Bw'atyo malayika bw'agamba Maryam nti kale kabonero kakisa emmase
okuva eri entebe y'omuggulu, okuva eri malayika, okuva eri Katonda, kakabonero ka kisa eri abantu. Yono Yiisa kali kabonero ka kisa okuva eri abantu. Yali mwana mutukuvu ngali mufaananyi kya Katonda, ng'avudde eri bo bamalayika ne Katonda, ng'azze okubeera nga alokola olwero omwana w'omuntu. Ngayo twabirako emabega eyo. Bwete Kurani etugambye, n'aŋŋamba nti bwe kityo Mukama wo bw'akugambye nti kyokunze kyangu era kyakutuukirira, tulyoke tumufuule akabonero eri abantu akalaga obuyinza bwaffe era ng'okusasira okuva gye tuli. Kyali kigambo kyaggwa dda okugera. Katonda yali yakigera dda nga yakiteekawo dda nga kyakubeerawo. Era Maliyamu bw'atyo yatuuka kaseera yazaala omwana nga wabulenzi, n'amutuuma erinnya lye Yesu oba Yiisa, kubanga yalirokola abantu be okubaggya mu bibi. Ono nno Kurani ennyonnyodde bulungi nnyo Maliyamu ne malayika Gabudyeri ne Yiisa Yesu ne Katonda engeri gy'ali agenda okubeera nga yeeyoleka gye tuli. Ate jangu nange mu Bayibuli entukuvu, jangu kitabu kya Luka essuula 1 26-27. Bayibuli gye nsoma egamba, awo mu mwezi ogw'omukaaga malayika Gabudyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Galiraaya, erinnya lyakyo Nazaaleesi, eri omuwala atamanyi musajja eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu. Yusufu yali akyayogereza Maliyamu. Malayika n'atumibwa eri Maliyamu ne Yusufu ow'omu nnyumba ya Dawudi, n'erinnya ly'omuwala Maliyamu. Yusufu ono ava mu nnyumba ya Dawudi. Malayika Gabudyeri gye yagenda, ono yali ayogereza omuwala Maliyamu, nga n'erinnya ly'omuwala ye Maliyamu. Okay, katugenda ate ku lwabirimu ku lwasatu mpaka ku lwasatu mu ebbiri. Luka 3:32. Bayibuli egamba, awo malayika n'amugamba nti totya Maliyamu kubanga olabye ekisa eri Katonda. Totya Maliyamu kubanga olabye ekisa eri Katonda. Era laba oliba olubuto, olizaala omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Yesu. Oyo aliba mukulu, aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo. Era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe. Okumuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe, Dawudi yali kabaka. Mukama Katonda alimuwa obwakabaka. Era Yesu yajja yaweebwa obwakabaka n'afuuka kabaka w'Abayudaaya. Oyo aliba mukulu, Yesu yali mukulu. Aliba mwana we yali waggulu, Yesu mwana wa Katonda. Aliba mwana we yali waggulu ennyo. Okay, kansube nawe otegeddewo bulungi. Ate kati katweyongereyo. Jangu mu Luka essuula 1 34 mpaka ku 35. Luka 1:34-35. Bayibuli egamba bweti, egamba, awo Maliyamu n'agamba malayika nti kirabika kiti ekyo kubanga simanyi musajja. Olaba Maliyamu akyalina okubuusabuusa, agamba n'azaala atya kubanga tamanyi musajja. Atamulina. Ku 35 agamba, ne malayika n'addamu n'amugamba nti Omwoyo Omutukuvu ali kujjira. Omwoyo Omutukuvu ali kujjira. N'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo gali kusiikiriza. Era ekyo ekirizaalibwa kiriba kiyitibwa ekitukuvu, omwana wa Katonda. Malayika Gabudyeri akakasa era agamba Maliyamu nti Omwoyo Omutukuvu agenda kubeera nga amujjira, n'amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu agenda kuba nga musiikiriza. Era kyalizaala Maliyamu kiriyitibwa ekitukuvu. Ekitukuvu kino eno y'omwana wa Katonda, era gasize mulala ye Yesu Kristo. Olabye Bayibuli ne Kurani bwe byogera ku bwa Katonda bwa Kristo, kubanga Bayibuli emuyisa mutukuvu. Agenda kuzaala, kyalizaala kiriba kiyitibwa ekitukuvu, mwana wa Katonda. Kyokka nga ate ne sura Mariyamu mu Kurani eyo19 sura 19 nayo yatugambye nti agenda kubeera mutukuvu. Sura eyo19 nti yamugamba malayika n'aŋŋamba nti mazima nze ndi mubaka ewa Mukama wo, nzize nkugabire omulenzi omutukuvu. Omulaba ndolo omulenzi yali mutukuvu, yali mutukuvu. Era ne Bayibuli tugambye yali mutukuvu, ekirizaba kigenda kuba kitukuvu. Bw'atyo malayika Gabudyeri akakasiza ddala obwa Katonda bwa Kristo tanaba kubeera ng'azaalibwa, ng'amutegeeza yali agenda okuba ng'amuzaala omukyala Maliyamu. Seri yaffe omutwe tuguyita Isa ibn Maryam, Yesu mutabani wa Maliyamu. Nkukubiriza ogenda ku YouTube channel yaffe, liking ate watching, subscribing, turning on notification button. Bwe kinateekebwangayo ojja kubeera nga gw'osooka okukiraba.
era sharinga ko n'emikwano gyo benga kusubscribinga ku mukutu guneeno gweyongere okukula ate tuyongere okubeera nga tusharingako obubaka obw'enjawulo naawe oyige bingi wamma ate ogabaneko n'emikwano gyo obulokozi bwase kinnoomu naate bwagalizeko ne ku balala kubanga kirabika bubi nga gwosigadde ate oba nga oli agenze oba oli nga agenze nga gwosigadde kwagaliza olunaku olulungi olwa Thursday luno Mukama akumpeera omukisa gutambule wamu naawe okuyita mu mwezi gwonna obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.